Embeera ebadde ya bbugumu ku kitebe ky'ekibiina ki Nuupu nga bakomekereza okusunsula abo abeegwanyiza okukwatira ekibiina kino bendera mu kulonda kw'omwaka ogujja. Kuno kukomekerezeddwa n'abo abava mu disitulikiti ezikola ebbendobendo ly'e Luweero kw'ossa ne Busoga, disitulikiti 3 ezikola ebbendobendo lya Luweero okuli Nakasongola, Nakaseke kw'ossa ne Luweero be basoose okugasimbagana n'akakiiko k'ebyokulonda aka Nuupu akamanyiddwa nga Elections Management Committee nga bano batandise n'abeegwanyiza kkaadi ya Nuupu okuva mu bitundu ebyenjawulo mu disitulikiti y'e Nakaseke okuli Lutamaguzi Ssemakula owa Nakaseke South kw'ossa ne Alan Mayanja Ssebunya owa Nakaseke Central. Fokasi yaffe tetuli nnyo ku bubaka bwa Paalamenti era njagala kusaba bannaffe abeesimbyewo ku bubaka bwa Paalamenti. Yes, bino ebifo tubyagala kubanga tulina okubugiriza Pulezidenti n'okulaba nti tukola ebyetaagisa okununula eggwanga, naye fokasi yaffe ebeere ku ntebe ya ggwanga. Era awo we tugenda okwawukanira ne bannaffe abamu naddala bano abazze okufuna kkaadi ofuna ebifo. Y'omu ku babaka abakulembedde mu kuteesa ku fulo ya Paalamenti olwaleero era nga ne Pulezidenti wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe yasinziira n'ampa obwa Deputy Chairperson w'akakiiko ka Kosase mu ssetteeserezo. So ebyo tugenda kubikubisaamu ate emirundi ebiri n'okuleetanga ensonga z'abantu ba Nakaseke Central okulaba nga zikolebwako. Ivan Kyeyune nga yeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Nakasongola agamba nti essira waakulisa nnyo okulwanyisa ekibbataka ekisusse mu disitulikiti eno. Nvuddeyo saawa eno okujjukiza bantu baffe ab'e Nakasongola nti twejje ekitambaala ku maaso ekitubikidde ebbanga. Tuyina ekizibu ky'ettaka, barakisi 4 ziri waffe zisengudde abantu ku ttaka. Tuyina forest etutte mayiro z'ettaka esoba mu 7. Mu disitulikiti y'e Luweero abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu kitundu kino ng'abakulembeddwa mu Robert Ssekitoleko Weebaamunaanika, Hassan Kirumira nga yeegwanyiza okufuna kkaadi ey'omubaka wa Katikamu South nabo bakomyewo ekibiina okuddamu okubeekenneenya kisobole okubeesigisa ne kkaadi mu kulonda okujja. Nze ndi mumegga nnume nasookera ku minisita ne musaawa kati mugonzezza kitegeeza nzirayo mu kisambu kati ate olwaleero toyinza kubanga weetaaga ate atandika kayuukiyuuki kukasaawa kati ekyetaaga leero kunyweza nti amanye eggombola ku ggombolola nsonda ku nsonda manyi n'abantu manyi n'amakonda mwe baalinga batukwatiramu. Enzikiriza era mpa ekitiibwa buli muntu yenna eyeesimbyewo. Ekibiina nga bwe mbategeezeza kijja kutusunsula kifune kandidate omutuufu. Ntera obbagamba nti nze accident bw'eneegwa ne sitafuna kkaadi era sijja kwesimbawo kubanga nzikiririza mu nteekateeka z'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Dennis Sekabira newankubadde nga taliiko amuvuganya ku kkaadi ya Nuupu ku kifo ky'omubaka wa Katikamu North naye asunsuddwa okuzuula oba akyalimu ensa. Bwangu obusookerwako for now ku delivaringa President Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ng'omubaka wa Paalamenti aliyo nkizudde era nkimanyi bulungi nti okuleka nga waggulu wakyuse bitono ebisobola okukyuka. Omubaka wa Paalamenti alina emirimu 4: kukola budget, kulondola ssente ya musolo, kukiikirira abantu n'okukola amateeka. Naye tukirabye nti olw'okubanga system gy'osangawo osanga erina aba NRM bangi nga kye bayagala okuyisa kye bayisa ogenda okumaliza nayo tokoze emirimu gyo nga bw'olina kugikola. Omubaka wa Jinja West Timothy Batuwa ng'akomyewo kakasa abakulira ekibiina nga bw'akyalina enkizo ku kifo kino kw'ossa ne David Aga owa Jinja North bagamba nti baakusoosowaza ebyobulamu singa baddamu okuweebwa omukisa. Njagala okuleeta nga kiri mu pipeline ye Blood Bank eno ya $12 ze biliyoni 45 era nga nazo sente za kulobinga gavumenti ya South Korea eritukwatirako tuka nga tulina obuzibu mu byobulamu mu constituency yange aye twasooka twatereza Bugembe Health Center mu idukira bulungi twagita ku ward sedide etagisa ni machines kubanga initially abantu balinga balwalira muwodi ndala abaana abakazi n'abasaadda. Leero lwe lubadde olunaku olutongole akakiiko k'ebyokulonda mu Nuupu ka Election Management Committee lwe kalambika okumekerezaako okusunsulirako abantu abeegwanyiza okufuna kkaadi ya Nuupu ku mutendera gw'ababaka ba Paalamenti. Kyokka nga abakulira akakiiko kano bategeezezza nga bwe bongezaayo okutuuka olunaku olw'enkya okusobozesa abatasobodde okusunsulwa okufuna omukisa oguyita mu nteekateeka eno olw'ensonga ezitali zimu nabo obutayitwako mukisa. Abafika nga balina ensonga z'abawadde be bagenda okutunulwamu akakiiko k'ebyokulonda preferable olunaku lw'enkya olwa Monday. Naye paper wali gye tuyita ya vetting
eggalwawo olunaku olwaleero mu butongole. Oluvannyuma lw'enteekateeka eno akakiiko kakugenda mu bitundu eby'enjawulo abeegwanyiza ebifo gye bavaawo okuzuula oba ddala bakyalina obuganzi mbalonzi nga wano wakuŋŋaanyizibwawo obubonero 6 ku buli 100. Branch Beruya akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.